uyitawo kwati Kyagulanyi Ssentamu naye tekitegeeza nti ffe tulina kufuuka ffenna ba NUP. Aba NUP tubakkiririzaamu ye muganda wange Mawanda. Nze ndi wa DP n'abeFDC kubanga omulamwa gwaffe guli gugamba nti emyaka 4 mingi. Ate babuulira nange gye bujjako nja kusaba nkwatebu. Abatatambula bulungi kitegeeza ne mu DP abalungi gye bali n'ababi bakola ki gye bali. Kati omuntu ali ku mulamwa nga tulwana nayo olutalo ngaho nayo Kayonde tulwana nayo olutalo siyinza mwogerako kintu kibi kyesimulabangako bijjako gwe okimanyi era bwaliba n'ekibi kyakoze ensi eraba ejje kumulaga nti yakikola ki ne ku dakiika eno simwinaako n'obuzibu era newange abakulembeze benkulembera nabo nkulembera nabo Mpalanyi district ndiyo neho nabo Mpalanyi wa DP neho nabo Nantongo wa DP era nkolagana nabo buki bulungi. Aba DP abatagala gye bali beeraga lwatu n'abakyali ku mulamu balaba baali ku mulamu era nabo beeraga lwatu. So tetusobola gamba nti buli muntu yenna yali abaddeko mu DP mubi esetliso agikola abatakolaganika nabo betumanyi ng'ekibiina kyabwe kyenkana kirya mu nsi lugwe. Abo bo tosobola kundaba ku mukolo gwabwe nga nyimidde ku stage era ne mukama wange omulaba bw'aba atudde wali atuula n'abeFDC ng'aliraanye Kizza Besigye atuula n'Erias Lukwago owulidde. Honorable Kayondo nkukulisaayo mu kooti gye twali abalonzi bo bangi baali beeraliikirivu ne mbagamba akasonga katono muno bumunyeera bwe bugwa mu nva tujjako ettaala ne tubuwuutiramu era ndowooza mwakiraba baali bannamba lujega nga tebalinaawo bujulizi obwaliwo nga bwa lusuluuju batawaanya basumbuyi bannanga abasumbuyi twabateeka mu kifo kyabwe bassebo ne bannyabo. Kati Honorable Kayondo akola emirimu. Abamu ku bantu abagezi be nnaalabye Taata Ssekiboobo be bantu ba constituency eno. Kino nkusaba abatuuze bano abalungi fubanga nnyo babuulira ebituufu so si bye baagala okuwulira. Bannabyabufuzi bangi be wasanga boogera ebyo ebikyamuukiriza abantu ne batababuulira nsonga nti ne bweba eriko si gy'oyagala kola omulimu gwo, kola obuvunaanyizibwa bwo. Abali mu buyinza kaakati bwe baali tebali buyinza baali bakola ki? Baali balunzi nga beetegekera okukwata obuyinza, baali basomesa abaana baabwe bakwata obuyinza. Nga gavumenti kasooli omulina gavumenti yaffe bwenaakwata obuyinza oyina omwana omuyigiriza omusawo gwe banaawo baminisita gwe banaawo omulimu gw'obusawo. Olyewuunya nnyo singa ndifuuka Ssaabalamuzi wa Uganda. Tokiraba nti omuzadde wange yansomesa ono nti omwana wange ono mumpeera ebbaluwa emusemba agende wali ayagala lifuti alina okujja ku luguudo owa Mercedes Benz bw'aba avuga kwamusanga n'amutwalako e Kampala. Kiki gwe kyoteeseteese? Abavubuka abaliwo ku luguudo ku katebe n'ogamba ezembi tujja zivuga ng'ozivuga wa? Eka naawe embi zaakuvugibwa abo abakakaalukanyi. Nze mbabuulira teri ayinza kuyita okole eby'ensonga nga toli wansonga waffe bwe Fenna regardless ebibiina bye tuvaamu amadiini amawanga n'ebirala. Kayondo ye mubaka tumuganye aweereze alemererwe yekka oba akole yekka. Oba muntegedde
okulemererwa kubeere ku mutwe gwe nga tewali gwe yeekwasa. Bwe nalondebwa aba movement bano ate be bannemesa okukola. Bwe nalondebwa aba NUP oba aba UPC be bannemesa. Tumuganye aweereze bwe tutyo tusobole okulaba emirimu gye. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza namungi w'omuntu azze ku mukolo guno ogw'ensonga. Ekyamazima bukya Ssaabasajja asiima n'ankwasa essaza lino, waliwo aboogedde ababaka abakola essaza ly'Ekyaggwe bangi, naye gwe mukolo wemba njogera mazima gwembaddeko nga gwa nsonga gugatta abannabyabufuzi bonna. Ate olw'okuba ndi jjajjammwe ffe buddukiro mu Bwakabaka tetuteekeddwa kuwawulayawula mu baana, naye Honorable weebale nnyo otukoze bulungi obutenkanika, mukubireko mu ngalo. Twagala okwebaza olw'obuweereza bwe obulungi. Ssaabasajja Kabaka bulijjo atukuutira okubeera n'abakulembeze ab'ensonga abannamulondo ekitiibwa. Nali waggombola ano nga nkugoberera bulungi nnyo. Bino byenjogera si bya bufuzi, kubanga mu nnambika tetuteekeddwa kubaako na kibiina kyonna kye tuwagira ffe ng'abaami ba Kabaka. Naye ate twogera amazima ne tuwa obweyamo n'obujulizi. Ekyo kyokka kimala okulaga omubaka oyo nti muwulize eri Namulondo. Nali waggombolola ebbanga lye namala emyaka 4 nga nkulondera eggombolola ya Ssaabaddu. Gombolola yawangula ebintu bingi, naye ebimu ebitukolera obubonero kwe kubeera abawulize eri Namulondo nga tukwasa n'okugoberera ebiragiro bye. Mu mwaka bwe nawangulira omulundi ogwokusatu ne bannange bano, watwala oluwalo twatwala amagombolola mangi okuva mu Buganda, naye omulundi ogwo wawaayo oluwalo olusukka mu kakadde, era Katikkiro n'akuwa ekitiibwa gwolwo gwe walisa oluwalo. Watukola bulungi nnyo, weebale kuwagira Namulondo. Naye bino byenjagala tukole, omukulembeze addiza ku bakulembera. Omukulembeze teyeekwasa, naffe ab'opposition batusasula. Kagaliriza Kayondo waliwo yannangidde. Kayondo oyo tajja naddagala twamwana bavuga emmotoka UAR. Ssaabalonde n'andyagadde okuvuga ku mmotoka ey'ebbeyi, naye ate ebyalo byange tebirina tteeti. Kati ze nandikuzeemu mmotoka nzigulemu tteeti. Ze nandikuzeemu mmotoka genda Salaamu olabe bwe bwaka. Ze saddira mmamba kati nga bampitakanya bokka. Federal leadership. First, we thank you for the people elected who serve Uganda's citizens with competence and integrity. Today, Lord, we specifically pray for our Member of Parliament, Mukono South Constituency, Honorable Kayondo Fred. We ask you to bless Honorable Kayondo Fred extraordinary in these days of complex. He needs extended measures of discernment, clarity, knowledge, wisdom and victory whenever he stands to contest for any position, to serve our riding immediate needs, as well as working with other leaders to set our nation's future, or as far foundation as they are able. Bring all MPs together in a cooperative manner, united in purpose for the rest of this term and beyond. In Jesus' name, amen. Clap for God.